Abaweesi abamaze ebbanga nga bakolera mu kifo kino ekya Kampala Foundry ekisangibwa mu industrial area bafuna amawulire nti nannyini ttaka lino ateeseteese okubagoba oluvannyuma lw'okuweebwa ennaku balyamuke ne bakonerawo. Okusinziira ku baweesi bano, abamu babadde baakamala okusasula ensimbi z'ekifo ate bagenze okuwulira nti ekifo kibagobwamu. Omugagga Kwizira Bukyana. Bano beekubidde enduulu mu ofiisi ya Lord Mayor okufuna obuyambi oluvannyuma lw'abawanyondo ba kkooti aba Quickways Auctioneers and Bailiffs okujja okubafuumuula. Wabula okusinziira ku muyambi wa Lord Mayor Deo Mabirizi, basisinkanye bannannyini ttaka ne babeerako entegeeragana gye batuukako okulaba nga bayamba abaweesi bano. Oluvannyuma lw'emyezi 3 bafune bwe bagenda awalala okuyiiza era ne tukkaanya mu myezi 3 tebalina kusasulaayo ssente yonna. Bawaddeyo ennaku emyezi 3 okuva olwaleero babe nga banoonya oba bakola ki. Paulo Bukyana agamba nti ye yagula naye ekizibu ekiriwo kiri nti muzeeyi waffe gwe bakirye byagamba tatundanga. Bo balina ebipapula, ffe tetuyina mpapula. Kakati ffe tuyinza tubeera tutya n'obukakafu obulaga nti ddala baagulanga ffe tetulina kantu konna konna ke tulaga. Bano kati basabye Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Lieutenant General Edward Kale Kaihura okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga kitaabwe baamusiba lwa ttaka lino. Lwanga William Katunda, WBS TV Industrial Area.